He is a very well-known, popular general in the U.S. military, and we are honored that he's here with us. And I believe Alright, oluvannyuma lwa gino muhoozi Kainerugaba okukyaza omukulu General Flynn Michael Ngono yaliko komanda wa America Land Forces bagamba nti no USA Land Forces mulowooza ate teyamulabisiza ku katuuti batya bwetula wansi okalire ayina bye yakoonye ng'ayogera ku democracy n'ekimanyi ababadde batudde mu audience tebaabitegedde naye nga mazima gali nti yabakubye kutta naye nga tetunagendayo video eno mbadde nsaba osooka ogimpereka like umaze subscribing wegete ku mukutu gwaffe guno making sure ntakadde okajja personalize okateeke mu also tulete subjects ku kimu ekituuka mu ggwanga ly'e Uganda obeerenga okifuna mu budde omukulu yavuddeyo n'abagamba nti no bannange akimanyi bulungi olumu obuyinza bumanyi okufuga abantu ne batandika okukola ebitaliyo awo aba akoonyaani awo gwe beera nga omuwulira ng'omukozi mu comment section oluzaawa abadde akoona baani enavayo n'abagamba nti no mulina okwegendereza mulina okumakinga sure nti no mukolera abantu kitegeeza ki eno gavumenti ebyadala ekolera abantu kubanga ye ate yazze kubeera nga abawolereza ng'abasinga bwe badde bagamba America ekwatagana na Uganda nedda video yino soko giwulire tumale tweyongere. So as I look at the world and I see the changes that are occurring and the needs, the talent, the opportunity, and particularly in a place like Uganda, because we have a tendency to focus on ourselves. And that's not a bad thing, but when you start to look at the rest of how the world is evolving, and I know some of the things that the Ugandan Defense Forces are part of, you know, you are developing a workforce, you're developing a military, and you're relatively new, right? There's still so much to learn, and one of the things that I like to do is, as the general said, is I like to get into the business of education, because I do believe in education. And the education of our military beyond the generals, right? I mean, because the generals, eventually we go away, and we have to develop new leaders. We have to develop the fresh leaders that will come after us in order to sustain this beautiful pearl. In order to sustain this country, you have to develop leaders. And where you develop leaders the best is you develop them in the military, in the armed forces. And one of the things that I really enjoy and like about what I have seen, and maybe on another trip I'll get a chance to go out and explore a bit, is your connection in the military to your communities. When I see the future of the direction that the world is going, and I've studied this quite a bit, and I've written a lot about it, and I've experienced it, in my own life, in combat and travel in different parts of the world. So I'm blessed. I'm blessed to be here tonight in Uganda. And the one message that I would say is, as you go forward and you start to think about the future, because your future is so filled with opportunity, because you have a young generation that's hungry for what you provide. And what you provide is you provide structure, you provide discipline, you provide education, you provide training, you provide leadership, you provide an example. So on that note, General, thank you so much. God bless everybody, and thank you so much for allowing me some time tonight. God bless. Alright, ndowooza speech mwenna musobodde okubeera nga mugiwulira olabira ddala nti no ye abadde tayagala bano abasajja okubeera nga bamukozesa ensobi. Kitegeeza ki? Abadde amanyi buli kimu oba amanyi buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Vidiyo eno njagala nayo tugiwulirize ate mulowooza baganda ba His Excellency Robert Kyagulanyi tebali mu buzibu bwino. Avuddeyo eraga nti no bano abasajja baagala okubeera nga babawamba oba babatwale. Vidiyo ino ngikuleetere, njagala osooka owulirize omusumba ono nkugambye ennaku zino bamuyita musumba wali ku TikTok, anti
information abawakumu gatana subscribing nyongera kujogeza subscribing ate ne Haji Haruna walinyo okulombeddwa ko enangolo ebyo nebizibu namba ziziri awo sembeyo 52 ne 20 sokola video tumale tweyongere baganda ba president abasatu mudduke baganda ba president abasatu mudduke nga sinabogera manya abali mu NUP abantu babadde basinga okunoonya His Excellency okumuwayo babadde mu NUP mudduke mu ggwanga abantu abamu kube bagenda okwata abamu kubanga nja kukyogera Museveni akwatiremu abatuufu naye abamu kuba bagenda okwata nga abavunaana emisango mirala bajja kuba bavunaana Segirinya style amuvunaana kutema bantu Masaka naye ate nga si kyamuvunaana abamu bagenda okwata agenda kuba abavunaana ekyo bwe bomanyi wakwata ku ssente ya Museveni duka mu ggwanga duka ate bw'otuuka ebweru obyogere bagenda bavunaana birala ng'ategeeza birala mugenda kuba temusobola kwogera kibakwatisiza ng'ate naye tasobola kwogera kikyabakwatidde kati mujja kulenemba ku kyagenda obbateekako naye nze njabba bagamba nti oyo ye y'omu ku bo oyo wakubiri oli balimba noono balimba kubanga mwenna muli profiled His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Samani afande Alright, binga tubitali ku mabbali omukulu Fred Lumbuye havuddeyo ne bwino mukambwe era biki ebivuddeyo mu meeting y'amagye olunaku olwaleero wali mu State House wadde okimanyi bana basajja bali mu kubeera nga habeekuba bali kwekuba batya video mu maaso awo njirina agenda kubeera nga ogirabire ku nyongera okujjukiza subscribing wegate hako mukutu gwaffe guno olunaku olwaleero nga benkugambye Fred Lumbuye abadde mukambwe muko era asobodde kuguulira mazima biki ebigenda maaso mu barracks z'amagye wadde okimanyi abasirikale abamu batandise dda kubeera nga badduka lwaki badduka anti His Excellency Robert Kyagulanyi yayise mu checkpoints zaabwe nga tebategedde ebyo ddala oba yayiseewo n'okuba naye nga mazima gali nti yabayiseeko nga kapa era yavaayo n'abagamba nti no olabanga embwa oba olabye kapa ekiro atugikuba eyinza okuba Bobi Wine mujjukire bulungi nti nezo story zaliwoko ne mu biseera bya Museveni nga ogenda okuwamba obuyinza sagala kwogera bingi nnyo sokowulize Haji Haruna tumale tweyongereyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Haruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga nkola ku mikisa egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Ekiri mu nkambi z'amagye kitokota ssekisaanikire. Ekiri mu nkambi z'amagye kitokota ssekisaanikire. Oluvannyuma lwa pulezidenti okutaa akatambi ne before okutaa akatambi Museveni nabagamba nti abadde akimanyi nga alina intelligence nti abakuuma pulezidenti bali mu gavumenti ye yennyini. Nabagamba nti badde bamanyi tatambula mu mmotoka z'abajenuzi oba ez'abajamanene eza H4DF oba 01 eza State House ekyo bwe nakimugamba pulezidenti ne yeebereramu. Kati bakimanyi nti abadde bayamba pulezidenti bali mu gavumenti kati ulire kiri mu magye. Oluvannyuma lwa Nyando kitegera nti Kyagulanyi yagambye nti afulumye kino kye yakoze. Ba OC ne ba CO mu magye babagambye bawandike statement Kyagulanyi yafulumye ate eggwanga naye jjajja kiboko ya ukyafe na nyoka kiboko enyoka mu barracks mabuusu galinga mabuusu kiboko enyoka mu barracks amabuusu galinga mabuusu ge makomera g'abasirikale bakuteeka mu kabanzi okusibira mu toyi ng'ewunya bakuteeka mu emboka enyoka mu barracks ba OC ne ba CO mu barracks zenjobaga bakola statement transfer ziringa transfer demotion ziringa demotion mu magye ompulya bulungi nnyo kati okutya kweyongedde kutya wetwogerera essaawa zino ntegeezeddwako nti abaana abamu SFC baagala kukita
abaana abamu SFC baagala kukita naye Nyandwe instructinze abakulira ekiwayi kya SFC obutakkiriza mwana yenna n'abo abali bataddemu okusaba kwa nga baagala fuluma majje obutagafuluma na instructinga abakulu mu UPDF buli eyali asabye okuwummula amajje kulanka yonna application bagisazeemu kubanga bano bonna abasinga obungi badde bagenda kubata mu Gw'omunaana bafuluma amajje. Nyanda bagambye teba n'omu afuluma amajje mu Gw'omunaana application zonna muzisaze mu immediate effect. Era buli yateekamu application atandika okutunuulirwa n'eriiso ejjogi entambula ye ayogera n'ani bakola biki. Kati already wetwogerera essaawa zino abaana bamaze okutegeera nti Nyandi ya instructings tebaddamu kukkiriza application yaabwe. Buli mwana olwakitegeera atiddemu okusaba kwe n'abamu mu ranks ez'enjawulo. Buli afunamu ka weekendi n'abanga agenze okugula ebintu ku dduuka. Buli afunamu ka weekendi oba agenze okugula bintu ku dduuka oba agenze kufuna awaku kusinkana musawo oba kubwako kintu kyonna kyakola. Buli